Bruno ke bamutabukidde mu mazika ga mukazi we Mami Blair ate ye Babi Kyagulanyi akoze ebyafaayo mu Uganda. Aviator awangudde Icon Mail Best TikToker nga serabidde ba sponsors baffe Biva Organic nga ono asangibwa ku Access Building nga ono ngakola ku bulwadde bonna wamu ne Hajati Kalodo ono nga wombeddwa gwa n'ebizibu osomutuukirirako katugendere mu mawulire gafatana bakupa video like bali kusaba jimpele like bafanzi wamu n'abatuuze ku kyalo bavuddeyo ne batabukira Bruno K nga bagamba lwaki lwoso luvuddeyo okulaga mama w'omwana wo ate nga yegwe eyasinga ng'okugamba abantu nga woli singo mundoza mbadde mujjukira video za Bruno K nga ye agamba abantu ye ali singo just of recent bavuddeyo n'alaga omwana we era abasinga bagamba omwana mu kusooka yalagamba mbu omwana just yamuadoptinga ndowooza mbadde mubiwulira mu biseera ebyo nga ayamba Oscar bambi Bruno K bantu bamutabukidde era nga okuziika kw'omukazi we oba muyite Mami Blair egenda beerawo lunaku lwa leero nga 10 December era egenda beerawo nga ntungamo egenda beerawo ntungamo era omukazi abadde musheshe ndoza mubadde mulaba mu bifaananyi awo naye nga Bruno K ye yategeezezza nti omukazi abadde tali bine muno ono omuntu gwe bayita feminist nga si wa social media nnyo oyo nga tumuvuddeko mwami Aviator wangudde Icon Mail Best TikToker eno nga ono ye brand ambassador wa Speed Express ndoza mbadde mwena mumanyi Speed Express ngene esangibwa wali Dubai nga ekola ku ebintu byatu ate nga nyagala bombo yagala gende yo Dubai okuchakala bichi oyagala visa osotukira ba Speed Express ne bakolerako yadde bakolera kalango naye nga twali buzibu oyo nga Aviator tumutadde mabali naye nga story ye ekyajira ddala maaso nga azina ne mwana muwala Flona kibekoze ku stage tetumanyi oba Mina the Queen mwena mugwe manyi nga mukazi wa Aviator tetumanyi bagenda beera musanyufu naye nga wano ku Wonderboy UG tumusanyuki era congratulations to winning your award first award kwanga tayita wangula ko award naye nga lwero lwasose kuwangula award wamu ne mukwano gwe bano nga abavai ono mukwano gwe nga akola ku Vibes UG YouTube channel yabwe ndoza mugimanyi isangibwa Dubai oyo nga tumutadde mapali bakadamu bavuddeyo ne basanyukira Babi Kyagulanyi era nga omuku bakadama bavuddeyo ne bamukulisaayo yono mwana muwala ashakama ono nga musoga proud musoga omuku bakadama bavuddeyo ne bamusanyukirako nga Babi Kyagulanyi yasoso kubeera mu bakazi abali bakazi abaserebu yasoso ku graduatinga e London nga awangudde best student era nga yabadde kuba student omu abasinga e London awo ndoza mbadde mulaba asoma n'abazungu eyo tebabira abafirika era abadde asoma n'abazungu naye nga bambi finally avuddeyo n'awangula Mama Solomon the first lady